there. Truth. What is the name of your ex-girlfriend? The Mumanyi Gezolimbe. My ex-girlfriend. Never nanga abantu bagenda kuntwala. Bakutwale. Teri kulimba kole n'abantu. Ni Bruno akabuuza ako kajiwa. What is the name of your ex-girlfriend? My last ex over. Your last ex. My last ex is called Jan. Jan wa Bugembe. Sigenda kwongerako bigambo birala. Is a midwife. A midwife is it's like a stepmother. Yeah, it's like a stepmother who is second to your mother. Oh, midwife, that's why. Abaganda balina engero nnyingi nera mwe mulina olugamba nti eriiso ly'omukulu owaddugala we walaba. Ate tetwakizudde ekiro kya lunaku olwaleero nti omukyala gwe twali twagala okuwa Pastor Wilson Bugembe era bw'atyo n'atukuba ekimmooni ye n'atulaga mbu ebyo si byaliko si kaaki lwakuba omukazi anyirira nnyo si kaaki nti omukazi mweru si kaaki naye Pastor Bugembe n'agamba haa oyo mukwano gwange sijja kugendera ku bigambo bya social media nga munkaka mwagale afuuke maama w'abaana bange. Tukizudde lunaku lwaleero nti nera omukyala epaasi ate teyamulya epaasi yamulya ng'obudde katambi ke twamulabako ne Fik Famaica n'obutambi obulala awo nga ne ba celebrities ab'enjawulo kati ffe twali tusoosera bakiri eri nti omukyala anyumidde Pastor Wilson Bugembe titwandiyagadde Pastor Wilson Bugembe munnange nga tusuubira mbu neera oba ne gooti yannange Pastor Bugembe ddala kituufu eriiso ly'omukulu waddugala we walaba nga twatokota mugambo buli kimu Pastor Wilson Bugembe oli fala Pastor Wilson Bugembe kikazi ekirungi Pastor Wilson Bugembe omukazi alina nnyashi Pastor Wilson Bugembe bwefudde ate alaba Pastor nga twamuvuma Pastor nga twamutenda obujega ndowooza ng'eriiso ly'omukulu waddugala we walaba ate kati erire lyalikoko n'amafuta kyakanga yayoleseddwa dda mu kiro nti ono omukazi gw'otwala ne epasi bagonza kwegamba n'agamba okugiraagira ebyo byonna kubanga by the way okimanyi munera ne waamutwala tugeze ng'akitegedde mbu epasi kati ffe twali tetunnakimanya naye nga yakitegedde mbu epasi yali ex woono neera kandimaze ne kakomawo ka just imagine nga kakomyewo kati nga Pastor Wilson Bugembe yali yamulya bombi babiri kiba kibalidde kuba internet ebeera egenda kukuba babiri Pastor Wilson Bugembe ebeera egenda musabuliramu n'omukyala emusabuliremu ate basikyabulamu omukyala nga gwe mwami naye tosobola wulira mirembe anyway kankutereko nga binawe byagenze mu maaso naye wano ku SMX Media kankusaba subscribing onyige ne notification bell ebisigadde obitulekere amoti nga akaddiye bana mutaginga Mama Jona azuukuke Mama Jona yeebase nnyo naye alimba namugambye ekintu gwe natandika ssaawa z'amangu Mama Jona alimba Tana Koko akuza acha tata Koko Tana Koko wanji kati munfuna nikufuna leo ogenda kusamowereza request za feedback